Ngaton najja kungamba nti no simanyi penge ebyo simanyi bagundi simanyi musika so byogerako mwaba wositaga basimanyi moving a dictator mwalidde mu Bobi Wine olukwe ye mwesonga lwaki tudalebe tugamba netwesinira mu mana ti weekend ngalo kangana zina kisinga singa kyange kizine mu ttako mve ku Facebook live nkola zaati funira muwa mwatumala mwamana abana banji bafudde wa Bobi Wine oyo oli ku Facebook o typinga so you were moving a dictator you're the number one person as in the bedroom of Bobi Wine gwasinze atano jano manyira mbutumanye kati kimanyi diversion ndo manyira buli muntu abadde muswage banga tena chafunamu kati bayina kumulala tinde mere lino jifumba wiki mere nja mu wiki mfumba wiki njaka wiki njija ko wiki ngendo kukola tomayina we surviving tombanga na kudata no jeri tatuja kulayi kumulamwa tatuja kumulamwa kama bere balumbuye kama bere bani wamuwammeko kuberanga ja ku video kuno kuberanga ayogera bino betuogera twabiyogera dakuva kuba besi je fetukoze ogwaffe naye nkubuza gwasiba oza libe moving a dictator ngo tudde mu ntebe ya sofa oli kasimuko awinda training you musinze okumala mu Bobi Wine amaanyi ye wiso ya kirambuse bulungi nya Uganda stemanche mwagala zetemuda muna kutumanyira olina kubira simu bongo obuze kale sibuze noli kugula oli Bobi Wine yafuye firimbi wakoze wocho wabadde ku luguudo wagambe sijja kufiira bwerere the man has lost the people because of nothing abantu babasibidde bwerere because of nothing gwala ba video bakikakata konga badde mu bibyo toli wongeteka kuchusa mu Uganda onaji chuso changona kumpenga mu video bapenge balumbi eva mbuno penge live lumbi yezi live ebibokeno komangako omusebe navuddeko biba byebyo sijja kuna mukubyo yakuna ngambya mana MC Katya sijja kuna musigo bulole kati benda zemu mwati anyata na mumanyira abagezaako tekisinga okunyiza so china game Bobi Wine wange bambi maybe tamanyi bana Uganda balwanirira we are removing a dictator washitaga we mana we muwandiko obo ever we removing a dictator okawandiko oli mu sexo zina mana Bobi Wine akola kuno ti anotaka muchira omukazi nogayo ya daba gwe bakuzire bakupipe ne munyolo nenga tolinye ku street nodda ku muntu ayiwe yo mubiri ali ku bicere bya wiki no manyira tomudera yango na cent ali bi jacket eva siba muzira no jana omanyira omuntu musiba yebo no diversion tichokoze gwali mu nyumba mazigo teso nakulinya mu nyumba wa balumbe baba no nyamba uli etaki teso nakudda Kampala waffe nengo sobola okudda muri babi nnyo bantu mwe muri babi walaga na tukamba tusokeyo kasajaze kugunyo tugamba mtu sokeyo ngata gwalya kubanyoko obera masaka omulamuka kusika masaka gwowe masaka kuchalo bagenda kuzika masaka kumuchalo nafudde Kampala kuzika nayo soka kuntana no tulira amazimu tusokeyo bagenda kuzika omwe butambala osubira we Kampala kusoka yo kuntana nga gotebula bakulita gwo butambala ko ino kusoka liguliro fumbo obuji mazimu gwe tusokeyo toda muto mudda mukutuletera ko bibozi bya mwe bino mbusanye mune we removing a dictator mazi you betrayed Bobi Wine most of you you don't mind Bobi Wine abada standing up for MPs katina mwenze wa mwe Mai maganyo politics okusiga akazigo we talk about these things in sharing game no Museveni nabaka bati bamutwala mu court if I told you know Museveni musajja musirikale mutemute bamutwala mu tali court mu Uganda agenda kuvuma mu panikanda bangi mulaba ku politics okudise mu na Uganda ti Museveni omutute mu court ya wetu alo musajja asiba ta abantu kubetwa azali bwatta tobadde yo court ne muri mu politics ona alese video kisino sango omuntu akola video akutaka abana Uganda abatadda abuza tutola Museveni mu court tali court eyinza kusobola Museveni okujja ko bwalifa nzire mu statement Museveni si wa court Museveni osona mutu ola mu court ne muno omusingo omusajja yatatadda abantu ebintu bya kimilitary bya kiyekera tali court Uganda mpogana muleka kubuza abantu tugenda mu court mufe mu mazi muve mu mazi yeso nga kitubera tulire michere jaffe muve mu mazi we shall tell you these things that mujja kubiraba the world will go on mata mwina pula Bobi Wine ebyali mazi tesikubanja Bobi bagenda kuna mbalikola kate emyaka eji munywere genda mu nsiko olwana oba osobola genda ku street demonstrate ngaba Bobi Wine agambe ne peaceful way
Bwoba tosobola tuula Museveni akufuge chwe ate ngero ja kutuula. Nze sigenda kubagambye mugenda wulira. Because I'm here to stay. Museveni bagenda bamulayize enkera sigenda bamulayize enkera bagambe bula je bamulayiza. I was here supporting Besigye ne yerayiza. Sije nadda mula tufuga. Tuve mu bintu by'okwefuula abasiru tugende ku mazima. Abasira mwanyu adda mu Bobi Wine olukwe. Do you expect these MPs to be there? Hildeman yakomadde okuyimba oluyimba. I'm telling you things you need to know. Hildeman yakomadde okuyimba. When was the last time you had Hildeman producing a hit song? Omanyi sente Hildeman izagenda okufuna kubwa MP. Mumanyi amabanja ge bajjeeyo olwedde okuba basibaalonde bwadda nga tebaddala ina kulayira. Do you know how many fancy houses beegomedde okusulamu? Allowances zizokka. Do you expect Hildeman okugenda ku street gate ku Bobi Wine? Do you expect Hildeman amazembanga abona bibebe kachaka bimazongo tebimba ndabyafafa? And for your information, let me tell you these things. Bobi Wine won't tell you. I think mugamba Bobi Wine yantumye njogere ensonga zino. Bobi Wine tana kyantumye kwogera. Naye nze mbulira abana Uganda abatuna balina okwebuusa ne mwebuusa. Osubira don't stop discouraging people. Toyina tojja kukola bwato ulisa mulango wa Bobi Wine wagenda ku street. Uganda egenda kusigala nga bwibadde. Eno video yesigala eri current. Then come back at the next door ngambe pengo inacho wayogere ekichamu. This video is current ndikoze lero. If you failed to cooperate with Bobi Wine jakugamba bakugamba chichiro ne muzingo obukyere mudda mu sex ne mwezina. Ne mwasokole mana. Uganda will go on. Ngefuyibwa ndakyemaliyo nga tabana bafe babasi zembabulira. If you don't have the guts of commenting and stop this kind of people, you're just a keyboard warrior. Ojabuziwa no one come pega this. Get your summer color. But the streets are there. What about Abani Mukufa? I want to food the name in Ambojabia, Saida Madada food and Aban, but nobody Mukomera. If that is all you can do, Jabuziwa no Gabano to stop discouraging the people. In Dagano Komamu Mieze, na Ombuya Nabafuga Uganda. I am a Bobi Wine, Chagulani fan. Kuvanda Nimba message. Nkugambe onobanga you mentality your mind say to go just magana ka police kwa kasego kati zijana nkugambe musabali mulozi musabali chikera kutusa Bobi Wine anacha kugambe chechi baddewo you a coward toyina kyosobola nkugambe genda musiko musabali nogenda musiko si yali ali daka lulu bali babyese mwogerero genda musiko wachi musabali agenda musiko ila chidinga kati singa kola bakabuleta oba tugambe muno Katumba yagenze musiko musabali wechali ba sigwe bali babambya akalulu gwe bali babya akalulu by then bali kusebogere gwe babya akalulu sebe nasalo ogenda musiko nayenze nkubuuza bwoba tosobola genda musiko if you cannot do anything toka tasamu mwago baku mu keyboard nywera musebe nakufuge ne mabega oveyo mukagwa kombi tocho genda kola and I'm here and I will tell you we've sacrificed everything we've done what you've to because you're not we've done everything don't tell me tona choiza nakungamba sia Ogenza kungamba ati nzija kuno mbuyi tubola ubituda ubi live ya ubi live wa ebisinga mubitegedde do you expect it oyo musajja wesimanyi nga bayita simanyi oyo yakabanga bambisa kibazo okumuzikira ko oyo muyimbi yanyo yekana mazika bazo kuzika batadde ekibili kuguni ya Fabien akaba mazika gekirogo yatula 6 buli omwaka mwindo yani bebaita muzika batachagala gena mu chiko Bobi Wine abayisi Bobi Wine cause these maggots asiba bakubira simba gene mu chiko bamu kolesa bamatako eyembize uyu mwimbi yanyo yakaba bazika tata wafudde bagali bambisa chogenda siba kute bagali bambisa chimbiso bambisa choko siba chogenda uyu guy yanyo muyimbi uyu Ochi gaye chiyimbi awe chafyo tata wacho ne bambisa chibagero chiziga ne chikaba mazika chiba oyo lutaya Atuda 6 kuno mwaka omujja ku 300 million shillings. Do you know what 300 million shillings mean? Zibagero so wafune ezobwereza mamotoka. Ezo sente zimala Geoffrey Lutaya abata kubye luyimba. Bilebe nabe mbade mulya muno alubamu launch. Kalubamu baizo mwako milioni nga 10 bala munatwala endalo bakiti. Ezo sente bamala zikola mwaka gumu. Omanyiche baitegeeza okufuna milioni 3. Mumanyiche kitegeeza na sente zibaguddemu. Geoffrey Lutaya asobola genda ku street.
Jofro tayasobola genda ku street. Era mukazi wajja kumugamba taata w'abaana obadde kyoli mugwi wa ddalu. Oli mugwi wa ddalu. Bobi Wine akwisa mugende ku street mulekakasi oli mugwi wa ddalu. Kazibwe Bashiri. Oyi do you speak panobona kati lati mitte zamanyiza nyo musajja mugezi nnyo. You see, said the serious sagala genda nyo politics on ali deep lesi abantu abamba getting a little bit sentimental. Mufuna mukobo. Mufuna embeera. Temwagala mazima, mwagala nnyo ebintu. And that's why mbagamba nchali wana myake gisigala biyo mukama naba kyadde ku mushanda ba ku internet. Nenga ngina kwimyoro amazima. This is why Bobi Wine anjagala nnyo se nimira nnyo ku mazima. I tell you things you don't want to hear. Walwe yangamye mbuno eni Jupiter ina kachiko mbwema mwine be mwagala okwogera je mugera ne mutsinga ne mutera bishabira ku internet nyoka amazi nyoka amazi zeze kachi manyi n'abantu abo muna di Bobi Wine is hurting. He was betrayed before you ali comment ne mu betraying gwe omuntu mulimu ata abajja bere ayina bwesiba mu betrays ate awona bakazibe Bashiri sandali nabana badda yukali omanyi wevu bwejja botaje kwatako gomanya neba akola besije baba kazibe Bashiri nabalabirano ku mbuga yagenda yogera ebintu ebisatiza Bobi Wine namanyira kazibe Bashiri yakoza ka video nga akuba mbuga tamukubajukira kyayagala akalimu amanya izo obutayitamu Kazibe Bashiri negezegeza bugundi awo yegizagiza tagala kwogera mazima yakubya museka kasigo bazemne bakutana embugo okuba zemu agala akalimu kikana akagu okuba yaddamu naayitamu. That is how Ugandans use. But is you mutabuli Kazibe Bashiri tayatu ateze zino losi zisinzo kusalya da kwati kwa Kazibe Bashiri kadi ononge twajimbale tumanya gwa singo okubeera mu mawuli ndali choizo tuyamba uwa oliyeyo tibajja kunzita wano video daga Kazibe Bashiri bakuba ekikompona naduka na amyasanga bayeze empya akapige kwa kazi daga mutibwa naduka na nyambo kwa president ajingia all these maggots kawaze bwa mulawo bajja kama simu aba mazinga bayita mu lukiiko ezembwa na yenge mutagadde temyaka 5 jiduka mangu sana tembe na kubusa kino kabadde kabonero ebyumbirabirewo ekyokola mukimanye ekidako okulonda okudako mukumanyi because right now simanya about even my president still has a job. Sisubira kino Bobi Wine agenda kula mu yesimbe ku bwecha dondo oba agenda kuira mu MP oba obupoli bwe bugenda kubira bwe just our leader of opposition simanyi ogera tagenda kula mu kufuna senza abadafu simanyi I don't know bazigenda kufuna se segirinya zibingi segirinya tunde because segirinya tandaraira ekintu kubera mu bakakisegeza kulya wake up ekintu mubaka kitegeza ndaba kuki kuba kusinise munno mukulya Nza empyadda mu okumanyira Shamimu Malende oli muganda wange nkwagala nnyo nenga badada we yagambi nabadde nkusubira odumira abantu bennakawa abakyala bajje mu layini gasakulabi bali wabe walese mama Shamimu Malende osibo yamba abana makomere kyo good and then well and then zo yamba abantu sigena kuyisa mu maso gwe nkwa kitibwa oliro ya wa Bobi Wine neke tumi ndungongo omulanga twetu kusubye kwagwa kwa nogamba tise mukavuma ti empe ya kyagulanyi jengenda okuweereza nsubire tolayire nsubire tolayire era ojja kulayira maama oweereze mu gavumenti ya Museveni ensibo yatuuka segirinya zibindi segirinya tudayira kyabala isonwe segirinya Muhammad bwana amala okulayira ate kyembajjukiza munnabyabufuzi asigala munnabyabufuzi mugende mpola olodoziye mupiza cockroaches nze the day realize Bobi Wine asembeza abamusinga okusoma n'abamusinga experience mu politics yayongera okutyamu video yange kweri mwanvuma nembagamba omusajja asembeza buno obukazi bubeti namboze buno obukolwa problem is coming ngenda okulaba the next day ate azi mu NUP ate mboli mu NUP Bobi Wine nagwaseka enizo okubeera meya ate mulaba omukyala tasaza mu agenze mbaluku wangu tabadde mu miriza eni ngamba politics bwati bwatambula Uganda wa center
Ozebu kuli muli wa NUP muvude mu DP ne joka za Bobi Wine abandiriza. The next day atogeze mu balu kwago mu bulonza. Nengamba, Uganda situze kubera tuli kule kuzo tulibasi. Olumanye banage nebike bya temudda okuliza bi propaganda bya kisiru. Ebya kisiru. Webe mulabya ko danga biri mu girasi wala na omuntu bali mu babuzabuza. Kida mali bamu kubide simu nagaba mulade bamulabye nga ali mu kunywa Guinness intebe mu kitoro ndane emputa sabulenya bamutedde ko usani ya lulamba bwe yalinde mu community mulwadde yabaddeyo. Hilda manta sobola kulinyira nyo bajofule lutaya abo bonyiri nyira abo basibu tebasobola kulinya kigere mu kibuga tibe oli musiru. Nabala bakumirambo gy'abaana ba Bobi Wine be battaga bateka kebi muli ngambala babasajja bana abasezi ne bazukiza filimu ye bayita ya lero ngotani. Adala ku filimu atamanyi basezi we bayisa naba abasezi. Buli muntu wa NUP ataba basajja bana bayine nje bakozenga bali bawambo kye bayita ubanga babadde mwaga zezeze. Sawa ziri mmekaawo baganda baneta go kumanya kasaawo bamwana switch ndabe sawa zeze chabagala kiri kimu abasajja abo era nga mutonga matichebe kapenge wali wapi sina chenda lya mzee isebo nina kubichere bibino oyaka nega takuli kubichere sina benalya ngenda kumacha nenkola sebo nimbigundi bya company bibino nkole sera te yali munanga abera fana bwati ngalo zizi nenjala zivuddemu yali abera nganze sebo zinasana wondi laba blogger abafune sente mbala bako bashibaga kata abalya babula na Facebook ne bagoba sente zebe sirani zizo. Sebo nze nina nsonga kini n'okukola nina abaana nina obuvunaanyizibwa. Sente zimmala mwezi. Uganda ekyagenda mu maaso. Owulira sebo. Nja abajuliza longottaani. Buli wabeera ng'omuntu wa NUP afudde ng'abasajja bajja n'ebimuli. Abasajja ba MP abo bajjanga n'ebimuli nga baali Franka bateeka ebimuli ebipya. Basajja beepromotingidde muzimaiti mu kampeyini eno. Abasajja be promoting de muzimaiti mu campaign eno nayenze waliwo omuntu gwe ngenda okutabukira ze bannange ze sajja muntu kungamba nti oli mubaka wa parliament. Abasajja beeyamu okuzimba ebijja terina azimba ekijja basayida madada bakubulya wadde esedeza okuziika bafulanka mbadde mulaba updates ze manje zibadde ziva sente. Zimanyishe zibadde ziva abali beeyama bonna ba MP bampuuga ezembwa mubulye kuunya ttako awunje ttaka kimozo gamba mbuluka basite kanso mbona le bompunga likoze kuli kujja kya fulanka gwe manzi ulazimbe kujja wale maiseze wote baza sizimanyi senze wote baza sizimanyi mwe promoting de mu miramba abana babandi bayiyo musayi Bobi Wine nafirwa badriver badubya nibebo nabao bali elimu bamazimu ali mwagala bwagazi just kujitawo naye musiru munnange taba na Uganda babalaba era bana Uganda babalinze mulayire naye bana tebasobola kulaba mwamu okola zine ensobi sewanya na machindo subira sewanya ne yali wanonga abeera ku bintu by'emipiira nga asowose mmeme ze mali manyo omuntu asooke mmeme abeera bamuzine ennyoro kwakiba kyene kiva mu ttako naye sewanya na buwavu bwamuluma n'asooke mmeme ng'asiba ku mipiira gino asiba awulekera bamulindwa ngasiba kuba mulindwa ne kukukyaba kyobobuwa kumlembe gwobobuwa ng'anoonya sente sewonyera ng'abonye naso obwavu ne bukusobola emmeme obwavu bwe busobolera omusajja emmeme ne bamuzinya ennyolo obwavu bwamuluma n'asooka emmeme mpaka weyenyigiitiriza ku babeesi gyabo that man is a parasite by races sewonyera is a parasite by races omusajja yeekwata ku beesi gye mujjukira ng'anoonya gaapu paka we yayitawo. Jiyesi pekiti ala ni sewa nyano yo kugenda muguni muyekalaka serezo French kati za salezi za banumbi. Uganda is be serious. Uganda is be serious. Ala ni sewa nyano obu French kati bwase zisabu n'obusanyirizo buno obukulula Maria. Tugoye kalakasi. Ngagenda funa milioni bisatu. Nakazo kwembabuzi let us be honest bana Uganda. Tukasubira nkanyi mu n'abantu abalira ku magezi. Baba funa milioni asatu omwaka ziba sente meka. Milioni asatu omwaka gumu ziba sente meka barabala mwawo.
Oddemu obale sente ze mirundi 5 kuba bebere bisanja na myaka 5 oddemu obale ne bwala wese bafunamu senja kigenda okugwawo nga these people holding billions of money. Billions! Jofreta is going to become among the richest Ugandan musician. Tekimude Hilda man. Kyatandise obadde kukola olinga ayimba kuba kiba kizibu. Bebe kulu mwavu muzibu. Kali Hilda man agenda kubisanga bebe kulu obugaggaga ever multiplying. Income ye yongera. So Hilda man agenda kubeera ne musajja mugaggaga akubisa bebe kulu abakubisa zeyongera ko bweyongezi. Barutaya. It is a dream for them. I'm not going to go off as you answer the excess of something about these people are entitled to such cars. They are life as a change. They go to Kudamuku by Imechi. Mafra Mitwala, millionaire. Ngaweza hii sasa tukadda wade galiko guni. Allowance wasule mono kama mafuta kama msasulia. You know that kind of life. Emana baiza no zimugulira. Do you know that kind of life? Do you expect these people? Do you expect these people by parliament? Bakazi baroka usele baba sebe bakata hata wabano ina magezi. Olina magezi. Abasajja bakabanga obuziga. Kale milioni 3 nkago omwaka. Kati emyaka mirundi 5 tata zimbalire zibali mu sente mmeka. Bali mu sente mmeka zo nobo yimbo liza zikola wawa. Mubasindise kulya. Osubira omusajja oyo okugamba ati nno Bobi Wine agamye mwekalaka asagende. Katonda yatulimba tuandike bedde mitima. Nze samutayi munagamba no gamaka lwabe go mukulembeze wafenga mwabo bataddemu nga yazaya mawulire. Because it's another chingama ati Bobi Wine gweno no Bobi Wine ya musajja amenye record mu Uganda nga any plan jaki securities ebadde izeno okubiranga eza magoba. But somehow somewhere I feel like do we have someone mu committee ya Bobi Wine something has been wrong entirely. Something is wrong. Something has been wrong entirely. Katanga campaign. Waliwo ebitagata. Na munadawo plan B tali lutalo lugenda kujja. Bwebwe so siruti yabagamba tali plan B. Kali Bobi Wine go mubanja ki. Bagambe ebera billion emu emitwalo bamu emitwalo kina. Billions zebalimu. 1 billion manche kitegeeze 1 million. Omanyi sente ezo ngozi kwasizza omusajja Kazibwe Bashiri ate obusingo obuzibe busingidde okujja tetwakola background check up z'ababaka bano because some of these MPs bemulaba abaganda bangi bavudde mu family njavu so kononya abadde n'omulimu weseginya gojja okuyisaamu amaaso akamunga kabadde agabira abantu abadde n'ekigendererwa nga Segirinya ajja kufuuka Segirinya kati ne bbanga likyali mujja mulaba mu mwaka gumu abimanyi gwoza Segirinya asobola okufuuka Kawempe emyaka nga gundi gyagifugidde ono bundi Sebagala. It is one time opportunity gye bafuna eyo gimanyi nowulidde naye nze mbalayirira nze nabagamba politics kati nadda ku music wa Bobi Wine as Bobi Wine kyagulanyize kati omuyimbi wange oyo music woyo talk about that brand nja kulise man because that is my man for now mubya obufuzi si kyamutegeera tategereke kamusajja munene nnyo namukwasa BBC na Al Jazeera simutegeere profile nene okujesibako obwesibi nsobola okusibwa amayisa that is a man who sobola kwesibako no very no mwesi bako mboze mu promoting you promoting a man most influential person in Africa. How can you promote and the most influential person in Africa? That is a man without to sobola nemukazo tacha musobola lika tukatonda ya musobola ya manja amdekedde obunene bwo bunene nnyo Bobi Wine kati glass nene nnyo nayenze mbagamba bana Uganda ngambaliza ka video kano tuzukuke muve bitu byokwefumba tosobola kudda kugundi eva no wali removing a dictator bajasa ashitanga tolina kyokozeewo so Bobi Wine abakebedde mitima era yategedde Uganda weyimiridde ate nze nsolo kibagamba can clearly say this
yo gwe yagumazumira kitu mbanja bwe mu mbanja kyo gwe gwawedde temuja kuddawo mutugambe nti kyekiddako gwokoze eki mulimba teri kigenda kuddako bwe wabagamba nti kole kino and then you cannot comply bagenda kubafuga era Museveni ajja kulagira nze ndi wano nze nja kubalaba mwechange magala politics ono discontinuous politics wekisiru mbweva mwogera ku kino teri kirala teriyo amaso mugase ku Kyagulanyi bwakugamba ekino takikola tusubira kirala atani avuganya Museveni ekyagulanyi Kyagulanyi ekayavulu yavuganya Museveni Kyagulanyi akugambye ABCD oganyo okogere you have failed to comply tewali kyogenda kuddamu kukola you lying yourself bagenda kufuga penge ngenda kujana okole video bawudise magambe kino wani my principles na abagamba ndikola kyo najo osobola okukola in your own ability gatokoze mu kintu kyo nakitibwa mu violence but in a peaceful way and raise up your voice. You cannot even do that oda ku Facebook noda wako kasatinda abantu basiru nizo kujja nemboze mbagamba kasa ila no gwazinye mutako baja kujja bagambe Tuze wacha uyagala ulize embozi ya struggle taina jiraga wacha ulira nyoga nyo kulize embozi ya struggle taina jiraga nga just ya komao Kujo mugeza agambe fe watching them that tewali tubabulira amazima muva mu bintu byako lati anyone ukama bakafatika bagambe itandalia nze ntaddewo sente zendina kubulaze nakakola njeteka sente zange zonna zendo y'omuntu musibe mugabe tugenda kubeera mu nsi ya Nakyemalia if you don't comply what Bobi Wine tells you mwe mufairinge Bobi Wine ate mujjako Museveni muli basiru gwe wesimba golema uliza Bobi Wine kyagamba mbugojjako Museveni muwali muve mu stories ate police mugenda gaggawalizaamu abantu abamu mugenda gaggawalizaamu abantu abamagenda bagole tuwe kolomaizo nyo bubwongo bomegeje bukolamu mwabaina masubiri ekisirusiru if you can't act tesuru bana liri yaki baba limba era mwenna tubalaba fetubalaba yana kubita kagula principle simu zene njogera kwa ne principle ate mu mwina zendo ndane kusubiza principle mu kuyo kusimile tuwaya mnga data solo kiri kiti nanzizamu kumanyi ngamba mwana wa tata ABCD zemukubya noleka simile tuwaya mnate gwe berao akugambe raise your voice odawo tunulamba so ku Facebook umuno we removing a dictator no mbulira baja kufuga data solo zisira kye mubanja Bena because he has lost a life because jojo na misi abantu alabi emirambo he has done his part nenga lya akasubira bigira ina bikola kumu mumugeno muyamba muri kuwe wano ku comment muri bazibu wano mamanyide emyaka 10 wano mu comment Allah muri bazibu wano singa mwamujeko ndakawa mu comment muri bazibu wano na mu video za fozivuga zita ku YouTube muri babi Nebebe ku Bobi Wine abagambe mujjeko wantu ina olukiko lokujjako Nakyemalira mugwesokayo bagwesokayo tuli bwempulira ebigambo ngebyo nga nkwata okuzinda logwange nga ngusiba ku jaketi yange ono ngutera okuteeka nga ngenda noonya amata g'abaana alize nkuba omuziki kweguli bambita mawaya ku mulimu bagamba wuyo mawaya ayingidde naye nga ndi mawaya Zedi mawaya siri mawaya byonna mubikole neze mbabulidde Bobi Wine mwamunyweddemu olukwe bantu mmwe yibe namujja kubyogera wawo banga removing a dictator ngoli wako oli mukola 6 esimu yoko oli mukutayipinga abantu bafudde muli ku hashtag abantu bafu muli ku hashtag mudde ku hashtag Keyboard warriors mudde ku hashtag mudde ku hashtag you keyboard warriors keep hashtagging Walo yangambe soka nkogambe abaziika mpiji nga goli wempiji owe Kampala wa kusoka yo ku ntano ba musiru kwa kukyalo go kukyala tebo otuka leti mu kuziike obambizi tozikira ddala oli de sebo
Tuliogenda miaka itatu kozo gwaffe. Tewali phase endala eddako. Sibamala mumanyi. No other phase. Tudde mubibuuzi bya katsimana. Because at the end of the day, mulimanya amaanyi ge mulina okujjako omusajja nti Bobi Wine abagamba nga timwe mulina amaanyi si ye mwagaana. Abantu bebukomeko, abantu bewa balo bilinze ba MP babobba kule ngalo MP ali nnyayo. Ngalo MP no mwali nnyayo. Even a single MP, this is why I'm katika bako yangu bidesi mbungambe Bobi Wine agende ku mbaga ye. Liyale? Kabako wagenda kubera mu NUP ga jasi chobaze kuwasa mukazi Osmanyi Jazida Bobi Wine abawerekere baweso omukolo gwa bitiba. Liyale kabako? Kabako nze ngene ngambe Bobi Wine nze msomanya chitoko tu Bobi Wine aje mu kwanjula ku kabako liyale. NUP badoji bera mu kubanjula kala Bobi Wine aje kwanjula ko mba kuvimbisa. Mwenda mulina ebyaga ebi kwale no wulira. Enewe munnani. Abantu balina engeri zaabwe. Abantu balina ebintu byabatola mu NUP. Site kubedda muno bwana bwe buyanga muno bwe bukoko butalina bipost bwe busiba mu omusajja bwe nsinga okwagala aba sector de vyabo family binne yagalya benadda naye musiba yimugamba mukazi wa lasa damu tadde mu message bwenda kwanjura fazi really zenga Bobi Wine musebe kabakagambe muno bichi togere mu musiba yimu nkole post za sabi Bobi Wine agenda kuwesa omukono nze ebyo mbiwandika kweli ebyo mbagu isize goja mweni upinga wabala do kwanjura fazira Bobi Wine aje kugundi kumukolo mwenu mbana mbere bitu muchaluza bya kusaga n'abantu bali n'ebigendererwa byabwe oba Uganda yadda we abantu ebakulanga tena kyofuna mu kujja kulyaga kyerego woti ugakwata ogende okulesente zonga ziri mu musali Uganda yadda we nende kusomwezi abantu bonna utakola kintu kyatafunamu abantu bateze abantu bali wali bali n'ebigendererwa byabwe bitono lero kama ne mwana storage nga bo bayina bwesubi Uganda yakugenda mu maaso nokamba we voted the man esigo yamanya nti yawangu aza kubi afuye firimbi yo seated home oli ku opama ozina oli mu sex onywa bia nego dictator omujjako na shitaga Nenge wabwe Bondi byange ebikola mbyambali mukatinda babirabe sikyagera story nakunoonya sente muna giravu zizino bazisonze dayese za Laula yangulira giravu zendakwezi namukabira mubavuga mmazeyo kondaga nkubye engalo ebintu binsaze ku mulimu nangulira bigiravu zebyensi tuzaguma nga nteeka mu kimoroka nenga je tulife twagala kulimba sagala kulimba abantu n'omukazi n'omuzina ennyo nga tazaala era sebo tukano manya nti ontajja kuzaala n'ofuna pulaani bbira you adapt oba mukuba teke n'omugamba genda ati sikitawo akuzikukula ennyolo paka bw'olizaala mbadde asagala kulimba abantu kuno mbaddeko ebbanga era nga nkyaliko alwala mwana nze sagala nnyo ebintu byendaba nze kati siiza kudda ngamba yo MP wakabyoza MP nabagobye nnyo mwana oluviyu mwenna tewaliwo nagamba mbulundi mwenna mujja kukyuka n'abakyaliwo mulinda just kulayira nabagobye ekyo sijja kubalimba mwana mbamanyi mwenna kuli kulya tolina gogenda kulozaako nebikosiswesege babalonze mwenna tewali kyemugenda kukola ogutwa abasinise buweereza ffe kyebadde tumanyire mwagenze kulya temulina kyemugenda kulimba abantu nja kubeera wano mbaga kaseera mwenna abali wano constituencies mujja kola tewali kijja kutuukawo ne bagenda gaggawa this is how it is politician obeera politician agacyerenga gano kitegeera full and sponsored wegiranga beera mu gundi nyingi nnyo giravu zigiranga bagamba nti sebo bampita mawaya ku mulimu y'omusajja mawaya ne mawaya yali giravu zibbiri z'okoze kati nakoze entegeka zino zebasizaawula gye yanyama yino esalawula gye yangulira mpya
tukola gloves wetu ko kuyulika atenga ulaba leather yino zezinenkadde zembadde nazo nenga zayulika ezalaula nampereze empya kuva Germany kola ya mudachi empya proud waka yakubuza omulimu gogwagala okumanyira utatosola gwogera nyakutabukira nze nenda kuyange siza balaga bila life yange nze nenda kuyange wati politics ono kati mulaba buladi nyamba bintu binje bindi ku mutima. When all that is said and done, mbagamba mwebale kunsabira gloves twazijjeyo ezalaula yambadde empya from Germany zino zo zisokeziddewo kola nnyo bamubulire nnaku gyoyitamu akakyereko n'okateekawo basi maati ebyanyi nyebwa nabiguze ku Market the Guy era Market the Guy weyagala kye bayita emmere wano ekinyeebwa ekirungi kikino ziya kimpaddeko kukeera kyengenda okulya omuzindaalo gwange gongo teke moloke tali mu sound na yetama balina obuledio bwa basiya bakuba simanyi Puerto Rico 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 nkola n'abasajja wane muganda wange bukibulika bwela babiwalega Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico no gamba mwana storage tojiro bawamanga muzo mulimu gwaja kudduka emisinde tajja nagukulaga nzobise bemu pya babba abantu bayira kubisa abantu bo bakwata abantu bujege. My name is Pen. Where is a Mary yatuuka ddi mubuzaabuza abantu mubazaamu essuubi muzanya politics w'okwongezaayo bababulira amazima nti mwamyeddemu Bobi Wine olugwe mweke nnyini bakudboodi woli nabagambe nga ntandika video amuyinza okunyiga okuba mbubuulira amazima mwefe twogera amazima mugenda nebugamba nti spijja kufiira ku mazima nze pe I'll be exceptional ku internet dense kati bakyankubira Puerto Rico Puerto Rico nange mbalire nabba kubira guli